bamukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu. Olobo enjala n'ennyonta ate nga onywedde kyayi nti nasiibye gundi nasibye kalizoosa anti nze nabagamba nti mwe ekibalemesesa bwe butagendako mu ssabo okumanya ebitone bya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda. Ejjiini gabeera mu ttooyi kwekuno okugegeenya kakati gwogegeenya Katonda n'ebikolwa n'obigegeenya. Oyambadde onokedde ogenze kusaba ate bw'ovaayo gwogenda okutega gwona okuba akasaala ekiro noba olusi nolaba mukyaki yazze kati nze kyaki saavisi ya ssaawa 3 gwe n'ogisabako ssaawa mu kitundu odde wakobbe Katonda wakyo atusinga sente. Ngenda kusomesa Katonda bw'ayawula ensi n'eggulu. Oyo ataligabana mu ggulu obugagga bwabusanga ku nsi. Paasika nnimi ezirina amakulu mangi naye nga olwasinga okutegeerwa nga lwe lunaku okuva ku lunaku lw'okutaano okutuuka ku lunaku olusooka mu Sabbiiti gye bayita Good Friday. Ate eyo yokka ye Friday Abakristaayo gye balina Good Friday. Naye zaffe Friday zaffe ez'Obusiraamu tebaziriimu. Obanga Yesu ono gwe tusinza azaalibwa Mariyamu ataamanya musajja oyo si ye Crown Prince mwana wa Katonda olw'obuzadde bw'omwana butandika. Okategedde nga sonodi eteekawo ka question mark ti ye tolaba nga Katonda paatiri ye mukulu. Okategedde mwana ye mwana azaalibwa Mariyamu mwoyo mutukuvu ye maleka ga Budyeri atuusa obubaka eri abantu. Omusumba abakwita omusumba Haji tutandike ekanisa tujja kigoberera oba goberemu ndaba wano tuli mu parish wanene teekako section yawe beere mu kanisa tujje tusoma nga omuntu aleeteddwa era kyova olaba Sitaani oli Lucifer tugutuyita Iblis Katonda n'amugamba nti bunamira Adamu oyo naga nti nze mbantonda mu muliro ye Lucifer ate nze nfukamirira ono guwajja mu ttaka n'ajeema era Iblis Katonda n'amugoba mu ggulu nadda ono ku nsi kwe kututigomya era tutwalagana bwe tutyo kubanga neyagamba nti sigenda nzekka nange kaŋŋende nja kubuzaabuza abaki abaawansi kubanga n'eryo linnya teekeko ly'abatume baali muteekako erya Kristo kiba mu kigambo to crucify. Yes, okubamba ku misumaali. Kaakati wajjawo enjawulo bbiri abakkiririza Yesu ne bagamba nti tukkiririza mwoyo gwe baakomerera. Omusiraamu kyatakkiriziganya nakyo ye omusiraamu agamba Yesu yagenda mu ggulu nga muno Katonda talaganyisangako n'atatuukiriza. Nolowooza Haji kyava ku ki nti Paasika eno ebeewo? Anti abatume bano nga bannaddiini baayagala okujjukiza omutume gwe basinza nofuna bulungi n'okukola follow-ups ze ez'ebikolo byonna byajayitamu kubanga olunaku olwo lwe lwamaakinga the end of the revolution. Paasika kye ki? Paasika nnimi ezirina amakulu mangi naye nga olwasinga okutegeerwa nga lwe lunaku okuva ku lunaku lw'okutaano okutuuka ku lunaku olusooka mu Sabbiiti gye bayita Good Friday. Ate eyo yokka ye Friday Abakristaayo gye balina Good Friday. Naye zaffe Friday zaffe ez'Obusiraamu tebaziriimu si ntukuvu. Kaakati lwe lunaku olwo Yesu lwakomererwa n'asulamu ekiro kya leero yafuzeemu ekyolwokutaano kubanga bamuziika ku ssaawa nga 9 baali baagala bangwirize olunaku lwa Sabbaati oluleme kumutuuka ate nga tekubaako mulimu olulala gwonna gukolebwa nga tebajja kuba olw'okuziika kukola. Olw'okubeera baabiteekateeka teriyo Paasika yali efeerinze kubeerawo ku ki? Ku Sunday na Friday.
ndacha bulina kunchebuza nenga naku zichuka naye yo eva good friday ne christmas echuka neba yo iwe bali nyone ennaku omusanvu gonna oguliko gonna gusa kukule goberako neyo Paasika eva good babalambale era kyokulaba nti eri wakati wa March ne April bezigaana okuwera ennaku yana ez'ekisiibo nga yeeyongerayo tosiiba byonna tonywa era tolya ennaku ezo kaakati abatume bajja ne balongoosaamu olw'okuba eddiini eno jjukira nti baagimiguratinga neeva mu bannannyini nsi era mu bannannyiniyo negenda mu Balooma abazungu ebibakaluubirira byatandikira eyo kubanga jjukira nti eddiini okuva mu Yerusaalemu okgenda e Roma ku mulembe gwa Peetero kaakati bw'atwalayo ebyo bano bagenda bakyusaamu nga bannannyini ekintu kireeteddwa nogamba okusiiba lunaku lulambaza holiday nga tolidde kaakati kye tuba tukola londayo kimu kyonoosiiba nze nja kusiiba mata ddala atanywedde mata aba asiibye talumwanjala nze nsiibye ennyama bw'aba wakalizoosa nga nennaku ana kalizoosa musiibye Alhajji oli nasamu okunya kawalaji ennaku ana zigwako n'akaddako katoba osiibira ki ate ffe Yesu ffe tetukkiriziganyanga nako nti bamukuba emisumaali Hajji ate lwaki ab'enjawulo ate y'amaanyi nnyo nyamaanyi nnyo anti kitya kiri nti Katonda yasuubiza Yesu Isa Masiya nti teweeraliikira togenda kutuukibwako kati kabi ngenda kuweereza zimalayika zange zikutaase tojjukirako sitaani bwe yategeeza Yesu kyati kyakusuubizibwako okuweereza bamalayika buuka waggulu ogwe tukakase nti noli mwana wa Yesu amutadde tokemanganga Mukama Katondawo n'agamba sijja kubuuka kaakati naye okategere ne sitaani bwe yali akimanyi nti bamusuubiza okumutaasa weebale nnyo ye Katonda alimba asuubiza n'atatuukiriza nti nedda ate awo kitya kaakati noolu awo netukkiriza fe tugamba nti yagenda mu ggulu n'omubiri gwe kubanga n'eriya yagenda mu ggulu ekyalemesa ono okumuteeka ku bugijinga obwo kiki kale nno n'olwekyo Katonda yakyusa ekifaananyi kya Yuda n'akyambaza ekifaananyi kya Yesu kati nga tugamba nti hayyun mulamu eri yali mu ggulu era naffe tumulindira nti agenda kudda omusiraamu naye akkiriza nti iso era n'entaanaye baagitegeka gyeri e Madiina mutume yagamba nti munziikanga wano mulekewo wa mukulu wange bw'alidda naye baali bafudde awo bali muziika banna Flashlight Channel Uganda mwebale nnyo era twebaza Omukama nti yatuwadde obulamu okusigala nga tukyaliwa mu kaseera kano twebaza Omukama nti Abakristayo tugamba tuli mu Paasika oba tuli mu nnaku za Easter abasiraamu baagimugamba mutya tetulumanyi teruli kaka tugamba tuli awo mulaba tuli mu nsi muli mu nsi era tuli masabu gaamu kubanga banaateba ennyama olwaleero tujja genda tugule enkya tuli ebyemisana ebinyuvu nga biggwa weewaawo kakati mikonjo yaffe abali mu Bungereza twatumiddeko nnyo abali mu Ohio abali mu Oman abali mu Abu Dhabi abali mu Spain abali mu Austria abali mu Germany munsi zonna okutwaliza wa South Africa munsi zonna tubatumiddeko nnyo
abali mu Easter period tubawagaliza Easter nungi ate nga yasanyu ate nga yattendo. Hajji olunaku olw'eki tuleese tuli mu kwebuuza abantu bakola zi celebration za Easter. Nange nazama nti no Paasika ebaayo. Kwangu akugula kitengi pyabwe ekitinga nyambala nga nyuma yeyo Easter. Abamu tumanyi nti no Easter kyakitegeeza kwezza engulu. Tuli mazuukire. Kaakati process mpanvu. Paasika kyeki? Paasika nnimi zirina amakulu mangi. Naye nga olwasinga okutegeerwa nga lwe lunaku okuva ku lunaku lw'okutaano okutuuka ku lunaku olusooka mu Sabbiiti. Gye bayita Good Friday. Good Friday. Ate eyo kaye Friday Abakristaayo gye balina. Good Friday. Naye zaffe Friday zaffe ez'Obusiraamu tebaziriimu, si ntukuvu. Kaakati lwe lunaku olwo Yesu lwakomererwa n'asulamu ekiro kya leero, yafuzeemu ekyolwokutaano kubanga bamuziika ku ssaawa nga 9 baali baagala bangwirize. Olunaku lwa Sabbaati oluleme kumutuuka ate nga tekubaako mulimu olulala gwonna gukolebwa nga tebajja kuba olw'okuziika kukola. Anti vaabu gwe genda mu Luzungu, vaabu kyeki kyekikolwa eat, walk, look. Okiraba? Aji wali msomesa kweli. Kakati nenga baga nti ekyo kikola tujja kikola. Baba muwe. Ne baba muwa mangu n'agenda aziikibwa. Era nafu kwa ataka lombolombo ko twakajja. Nti omuntu wa omukka bwe gumugwamu riziki y'okunsi eba eweddewo gyali mangu ye mugende mumutereke. Ne Yesu ne bagenda bamutereka. Goba okumusuza nakumeka weebuuze. Biseera takyadda era takyayinako mugabo okujjako ate munyigiriza bano abafiiriddwa. Mbababonyabonya. Buli kase anti bw'abanga agalamidde mu ddiiro wali there is no harmony. Toyinawo nawe weeyagalira. Katolono Yesu ne bamukomera mangu. Lwamujja ku musaalaba. Muntaana. Baita akabuli. Ikabuli. Era nga bamuterekayo bwe bati. Yenziika naffe bwetuziika tetumuziika mu ntaana wakati. Tumuziika kabayita mwana ndaane. Bakateeka bbali wa kisenge. Wali ettaka liyiika buyisi mu bbanga. Ne bali bazaawo ejjinja. Naffe ne tuteekako ejjinja oba embaawo oba buki. Yes. Kaakati nno bwe bonaakeera enkya olusi lunaku olwokusatu lujja kuba lwa Sabbiiti n'azuukira. Olunaku olwokusatu yafa n'azuukira ava mu bafu. Eyo enjigiriza gye batuyigiriza. N'agenda mu ggulu. Naye nno ate teyasooka kgenda mu ggulu. Yasookawa? Yasooka ku nsi kubanga yasooka ng'agenda alabikira abantu kinnoomu. Ye Paasika. Ye Paasika. Fene tujaguza kuba nti n'azuukidde. Azuukidde. Bw'amala ennaku aga n'alyoka alinnya mu ggulu. Ascension Day. Hajji singa wali musumba. Wali susseeko. Ndoza esaza singa gwe Archbishop w'eggwanga. Yesebo. Kale nno. N'ekkanisa gye tutambuliramu y'abatume. So si bino nti bya Yesu. Eno y'abaki? Y'abatume. Ate gwe Yesu yalabako ku Paasika. Kaakati nno bino abatume abaddawo abatali bannabbi. Yawula nnabbi n'omutume. Okiraba kaakati be bagenda bateekateeka bino. Olw'okubeera baabiteekateeka teriyo Paasika yali efeerinze kubeerawo kuki ku Sunday na Friday. Ndacha bulina kunchebuuza. Naye nga ennaku zikyuka. Naye yo Good Friday Christmas ekyuka. Iwe bali nyone ennaku omusanvu gwonna oguliko gwonna gusa kukula egubeerako.
neyo Paasika ever good babalambale era kyobulaba nti eri wakati wa March ne April bezigaana okuwera ennaku ana ez'ekisiibo nga yeeyongerayo kwekiva paka nokwako Good Friday yabadde kwa ki Wednesday Good Wednesday ne ever Good Friday era kyekyaleetera mu abasevenisidde ate ebyo bigaana lwaki olunaku lwa Katonda bwe yatandika okutonda yava ku lubereberye olunaku olusooka n'amaliriza ku Friday nga ku lunaku lwa Friday lwe lunaku lw'omuntu kwe yaleetera Adamu kubanga ensi yagiteekawo n'alagira ensozi ne zibeeramu emigga ne gibeeramu ebibira ne bibeeramu entobazi ne zibeeramu amalungu ne gabeeramu obunnyogovu ne bubeerayo ebbugumu ne libeerayo obiraba n'agamba nti kaakati kuno kuleeta bisolo n'aleeta ebisolo bw'amala okuleeta ebisolo si byokka n'atonda ebinyonyi n'aleeta ebyewalula n'ateeka ebyennyanja mu mazzi olabe obulamu obwo bwonna bwonna obulaba bwaliwo mu nkola naye ekisemberayo ddala bepapa lwe lunaku lwokutaano lwaleeta omuntu Adamu nga bino byonna n'amajini byabeerawo dda omuntu gwe nange ffe twasembayo mu butonzi ku lunaku olwokutaano kaakati ekyo bwe kimala okugenda bwe kityo nga omuntu aleeteddwa era kyova olaba sitaani oli Lucifer gwe tuyita Iblis Katonda n'amugamba nti buunamira Adamu oyo n'agamba nti nze mbantonda mu muliro ate nze nfukamirira ono guwajja mu ttaka n'ajeema era Ibulisi Katonda n'amugoba mu ggulu nadda ono ku nsi kwe kututigomya era tutwalagana bwe tutyo kubanga neyagamba nti sigenda nzekka nange kaŋŋende nja kubuzaabuza abaki abaawansi kubonabona kuno kale singa bannange Lucifer wasigaleyo gye wali eno embeera ate teyali badde bweti yali badde endala alina kye yacontributing esebo kaakati bw'amala nga Yesu azuukidde abatume bagenda okukyusa etteeka lya Katonda mu nteekateeka yawumu Sabbuti olunaku lwa Sabbiiti oba Sabbaatu lwe lunaku lw'omukaaga ate bwe mwajeema eri ne mugamba nti Sabbiiti tekwatwako olwo Paapa n'abagamba nti awo baprotestant bajeemu bawakanyi ne bita baprotestant yes tulabagana kaakati ne bagamba nti olunaku luno olwa Sabbiiti lukulu nnyo olusooka mu Sabbiiti ne bagamba nti tuba tusinzirizaako ate kwe yazuukirira olwo olunaku lw'omukaaga tuluvaako tudda ku lunaku olusooka mu Sabbiiti ne buddeyo olwaleero n'otunula kalenda ojja giraba nti osooka na Sande balaza lwakuna lwamukaaga ne lusembayo eri Sande ne lubanga lwe lusooka mu wiiki kaka tusinza mu lunaku olusooka mu wiiki si mu lusembayo Abadvent awo obafunira ka credit esebo awo bafunira ka credit eyo Sabbiiti Paasika bwetu bwe yatondebwawo noloza Haji kyava kuki nti Paasika eno ebeewo anti abatume bano nga bannaddiini baayagala okujjukiza
omutume gwe basinza ofuna bulungi n'okukola follow-ups ze ez'ebikolo byonna byajayitamu kubanga olunaku olwo lwe lwamaakinga the end of the revolution. Kakati kyovudde olaba nga bagamba kale n'okuteekawo naga nti naye kakati tunaalukwatanga tutya ababazinga obutegeevu tububala lwaleero bamonaki baali gye bali nga bayigire abava mu senagoguzi mu monasteries nga gye bali ne batandika kulubala nga baga nti kale katubale nti ye ava okuweza ennaku ana ez'ekisiibo tuve ddi batandika okubanga babala okuva mu mwezi ogwokubiri ne bayingira mu gwokusatu ne bayingira mu gwokuna awo eri ezo ze zibalibwamu ekisiibo. Enjawulo eririddawa ku musiraamu awamu n'omukristaayo kuba abasiraamu musiba ennaku ana naffe abakristaayo tusiba ennaku ana ffe tusiba ennaku ana towards Paasika oba Easter eno embeera gye tulimu. Omusiraamu asiba ennaku ana gye bayita Holy Ramadan. Enjawulo eririddawo awo. Enjawulo nene naye ere batume bano be bagireeta kaakati etya ffe bwe tuba tusiiba Ramadan kakati tubuzaayo ennaku nga 10 bwe tuba tugisiiba tusiiba byonna tonywa era tolya ennaku ezo. Kaakati abatume bajja ne balongoosaamu olw'okuba eddiini eno jjukira nti baagimiguratinga neeva mu bannannyini nsi era mu bannannyiniyo neegenda mu Balooma abazungu. Ebibakaluubirira byatandikira eyo kubanga jjukira nti eddiini okuva mu Yerusaalemi okgenda e Roma ku mulembe gwa Peetero. Omutumbe Peetero bwadduka n'agenda ne Yesu n'amugamba nti genda mu nsi ey'amawanga eyo gye ndikulisiza era gy'oliyima n'onzimbira n'ekkanisa yange empya bano bagaanyi. Ofuna kaakati bw'atwalayo ebyo bano bagenda bakyusaamu nga bannannyini ekintu kireeteddwa nogamba okusiiba lunaku lulambaza holiday nga tolidde kakati kye tuba tukola londayo kimu kyonoosiiba. Nze nja kusiiba mata ddala atanywedde mata aba asiibye talumwanjala. Nze nsiibye ennyama bw'aba wakalizoosa gana ennaku ana kalizoosa musiibye Walagi oli nasamu okunya kawalagi ennaku ana zigwako n'akaddako katoba osiibira ki. Kaakati enno ensiiba eyo etwawukaganya naffe yeyo enjawulo eri ku mukusa n'omusiraamu. Ne Bayibuli ekugamba nti okusiiba bamukisa abo abalumwa ennyonta enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu. Wiki ajja tutandikeko kyaki bamukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu. Gwate olwoba enjala n'ennyonta ate nga onywedde kyayi nti nasiibye gundi nasibye kalizoosa nen amata nsigala nga nywa amazzi nga nywa kalizoosa gye nsibye yokka ate mba nasiibye. So amakulu gakyo yeyo enjawulo eriwo okusinziira ku mukristaayo awamu n'omusiraamu. Kakati omukristaayo agamba bwe tava mu kusiiba ekisibo nga kiwedde ne tudda mu Good Friday ne tudda ku Easter Sunday ne Easter Monday omugoberezi. Ate omusiraamu kiggwa lumu ate era eyo ate ffe Yesu
ffe tukkiriziganyanga nako nti bamukuba emisumaali. Hajja terwaki abenjawulo ate yamaanyi nnyo. Nyamaanyi nnyo anti kitya kiri nti Katonda yasuubiza Yesu Isa Masiya nti teweeraliikira togenda kutuukibwako kati kabi, ŋŋenda kuweereza zimalayika zange zikutaase. Tojjukirako Sitaani bwe yategeeza Yesu kyati kyakusuubizibwako kuweereza bamalayika, buuka waggulu ogwe. Tukakase nti oli mwana wa Yesu. Amutadde tokemanga Mukama Katondawo. N'agamba sijja kubuuka. Kaakati naye okategedde ne Sitaani bwe yali akimanyi nti bamusuubiza okumutaasa. Weebale nnyo ye Katonda alimba asuubiza n'atatuukiriza. Nti nedda ate awo kitya. Kaakati Noolu awo netukkiriza ffe tugamba nti yagenda mu ggulu n'omubiri gwe, kubanga ne Eriya yagenda mu ggulu nga taliiko kiwundu. Igwaita Elijah. Elijah yagenda mu ggulu atambula oba yali atambula. Era bajja ne Yesu ajja nabaga nti Eriya yazze yakomyewo, bali bakimanyi nti yagenda mu ggulu. Ekyalemesa ono okumuteeka ku bujijinga obwo kiki? Kale nno n'olwekyo Katonda yakyusa ekifaananyi kya Yuda n'akyambaza ekifaananyi kya Yesu. Yesu n'alabikira mwani era ne bayoola Yuda naye nga bamuyoolera mu kifaananyi kya Yesu. Bwe bamala okumukomerera kuddamu okuŋŋaanya abatume baali bameka? Baali 10 n'omu. So nga baali 10 na bameka? 12. Owe-12 yali alazeewa nga y'oligo basaddaaseeyo. Ebirala ebiddirira byali ku ono. Ffe kati nga tugamba nti hayyun mulamu eri yali mu ggulu. Era naffe tumulindira nti agenda kudda. Omusiraamu naye akkiriza nti iso era n'entaana ye baagitegeka gy'eri e Madiina. Mutume yagamba nti munziikanga wano mulekeewo wa mukulu wange bw'alidda naye baali bafudde awo bali muziika. Haji n'ekibuuzo kize mbongo. Yesu okusinza ku ddiini y'Obusiraamu tafanga. Haji tuddawa Omusiraamu agamba Yesu tafanga. Omukristaayo tugamba nti nno yafa n'azuukira mu bafu. Olw'embeera ye yali wanize nkunyonnyodde nti ekifaananyi gwe baakyambaza yali mulala so oli. Kankuwa ekyokulabirako wano ekyaffe eky'oku nsi. Obote bw'azinda olubiri ng'azinze kabaka, kabaka yagamba muto we David Simbwa nti sigala mu ntebe wano ng'otudde ofiirire obwakabaka nze ŋŋenze. N'abalampa ekisenge n'agira ki Amiini bw'agenda okuyingira mu nnyumba yasanga David Simbwa atudde ku ntebe mu ddiiro ng'alowooza nti yaani kubanga baafaanagana nnyo. Ng'amukuba mmotoka kumutwala Ntebe nti wuuyo muleese. Obwetu yakola. Kaakati bo tandika okwogera kale obadde weeyita kiki biki kakati ebyo nakyendagira kyekibeera bwobe. Oli naga nti Mukama wange nze gw'olangira ebintu ebyo si yenze. Naga nti mubikkule tulabe. Kaakati simanyi oba David Simbwa yawandiika ekitabo ekyo eky'olunaku olwo naye ng'abo abaaliyo bonna yabalaba. Nabaga nti mumutazaame alina empeta ku mukono alina akawundi bwe kati ogenda omukeberanga byonna bye bamanyi ku Muteesa ku Simbwa tebiriiko. Kyabaga ni mutwala eruzira. Mugende muyinza okuba nga mwamutwalidde mu mirambo ne bagenda ku nnyanja ne batandika okubbulula erina emirala tebagizzaamu mu mazzi n'abulayo naga nti yatolose.
era n'abayimbi ne bayimba tibeekanga kiyubwe ng'omusota gwagenze dda. Ekiyubwe tokimanyi? Nkimanyi. Webale nnyo. Okweyubula. Ekisosonko ne kisigalawo. N'ekibangamu omusota. Kakati obanga nawo nofu ku nsi twakirina lwaki ewa Katonda tekibeerayo? Hajji omanyi wali bigambo osomesa nenebuuza nalisoma CRE ne nalisoma nti nno Busiramu agamba Katonda Yesu tafanga gyali mulamu ate ezo mukusa neŋŋamba Yesu yafanga bwe tuli mu Paasika season yafa n'azuukira mbafu olunaku olwokusatu n'agenda mu ggulu kwe kusinza naffe kwe tuliko naye ate Katonda alina akantu ke yatukwekamuko Hajji bw'oba okkiriza nti nno Yesu gy'ali naye mulamu nze Omukristaayo ne ŋŋamba Yesu kale yafa ennaku zo ze yafaamuko zino ani abadde atubeezaawo mu nnaku ezo? Kiri logic gwe okumanya Katonda. Hajji tukyaliko the flashlight channel wamu ne Alhajji media webali tusomesa ensi ffenna okutwaliza wamu ddala. kakati Yesu oluvannyuma lw'okufa nze ekibuzo kyange mu abatu abatuliza n'abatulaba Yesu bwe yafa ennaku ze yafiiramu yafa ku Friday n'olwaliro lwa Saturday n'avaayo enkya ku lwa Sunday era kyekireetera okukyusisa abo abatume ne bagamba tukyuse tusinze ku lunaku luno n'olwa yawmul sabati olunaku lwa Sabbaato olw'omu Advent era naffe tulugaliko nga yawmul sabati lunaku lwa Sabbiiti. kakati Hajji nga bw'ogambye kiri logic gwatulaba muloza kiki Yesu yafa mu kaseera ako ani yali atubeererawo awo anti era abatume bano be baakyamya wano ekyo nga kireetebwa Bishop Asanasiyo. Tolaba ku mulembe gwa Yesu tewaliwo gwe bayita Bishop. Obwa Bishop butandika ku mulembe gw'abatume. Ngo we12 yali musaddaaki. Okalaba? Kaakati omulembe ogwo wakati wa eddi bibiri maka bwezi tyozi ndudde okusoma ku bitabo ebyo kati naye nga Bishop Asanasiyo yaleeta Trinity. Mwe mugikiririzamu Trinity tujikiriza webale nnyo kaakati nammwe n'abawaluliramu Trinity y'abasatu wali osomyeko katikisimu yesebo kaakati tusooke tusome katikisimu ennyinnyonnyole ebuuza nti Katonda afaanana atya? Kooli Katonda mwoyo talina mubiri talina musaayi talya tanywa teyeebaka tabongoota. Ye katikisimu obiraba ebyo kaakati sooka ombuulire kaakati Bishop Asanasiyo bw'aleeta obusatu mu sinodi bw'atuula mu kutuula mu sinodi n'agamba nti owange obanga Yesu ono gwe tusinza azaalibwa Mariyamu ataamanya musajja oyo si ye crown prince. Bishop Asanasiyo kimwana wa Katonda olwo obuzadde bw'omwana butandika okategedde nga sinodi eteekawo ka question mark tiye tolaba nga Katonda paatiri ye mukulu okategedde mwana ye mwana azaalibwa Mariyamu mwoyo mutukuvu ye maleka ga Budyeri atuusa obubaka eri abantu. Omusumba abakwita omusumba Hajji tutandike ekanisa tujja kigoberera oba gobere ndaba wano tuli mu parish wano wanene teekako section yawe beere mu kanisa tujja tusoma mulimu abasumba byoyogera nga tebabimanyi n'abarevera n'abafaatha nga tebabimanyi kaakati olwo 20 era 20 eyo okugikakasa obusatu obwo bwasisa abantu bangi mu Buyudaaya nga bagamba nodda paapa bw'ayingiramu
n'addukirira olutalo ne baluwangula sinodi nebeerawo era n'ebyo ebiyisiddwa sinodi ne bikakasibwa. Kaakati bw'ogamba nti Yesu Katonda alya teyalya ndaba yalya teyanywa kati yatonda byatali tajjulukuka ku nsi kwali maana nti batugamba mwoyo ate Yesu yali mwoyo yalina omubiri nanti yalina n'omusaayi nebamuzaala ate tazaalibwa aba yazanyanga nani okategedde bulungi. Kakati obusatu obwo ne buyingira era lwebagamba nti kale ssebo gwe omulungi otubuulira gali mupitidde kyomulungi kiri mulungi omulungi ali omu Katonda kitaffe ffenna bwe yatonda. Kale nno ffe ate tukkiriza Mariyamu nti yazaala Isa Yesu naye ng'ate tukimanyi nti Katonda yakola emitendera egi ogwokona gw'ojja gulaba. Ogusooka Adamu yajja ku nsi nga bamugye mu ttaka okikikasa. Ekyokubiri Hawa yava bajjibwa mu lubirizi lwa Adamu okikakasa. Ekyokusatu Yesu n'azaalibwa Mariyamu awatali musajja ogwo osigwa mutandiro ogwokusatu. Ogwokuna ye ggwe nange abalina abazadde ababiri. Malaika yamusindika obusindisi mwana. Yes. Nati agabuga nti kunu fayakunu kibe ne kiba. Begati wabeewo ensi teyaliiwo. Weri. Wabeewo ennyanja teyaliiwo. Nanti bagamba ekigambo kyava mu ekigambo kyafuuka omuntu. Tofuuka bufuusi. Ekyali kitya. Nanti agamba omuntu abeewo n'atondebwawo. Anti omuntu oyo yatondebwawo naye ng'akulaze originalite ye nti yava mu ki? Yava mu muntu. Mu ttaka. Adamu yava mu ki? Yava mu ttaka. Kaakati ezzadde ne litandikira awo. Ate ne science naye egamba nti n'omuntu bw'afa somebody UDK. Gw'ovunda n'oggwawo era nti oli ttaka. Nako tulina n'olugero lwaffe nti omutaka talya mutaka munne. Ettaka terirya lujjo. Gwe njagala oddira olujjo lw'ensuwa oluziika awo ne bwe lunamala emyaka ebiri ojja ddusanga nga lujjo naye ate ziikamu ekyuma kigenda kufa kiggweko togenda nakutanga omutaka talya mutaka munne. Ettaka terirya lujjo. Bannaffe tukyali wano ne school of theology. Yes. Awamu ne Alhajji kakensa muzina ensonga. Flashlight channel wetuli amu ne Aka Rich Media wetuli ebigambo twogera tusomesa eggwanga ate tubasaba bannaffe ebigambo bino byotategedde akanamba ka Alhajji tugenda kagabe enamba abantu baagala ebigambo ebikuvaamu kyakwali abaagala bakubire kasimu obasomese. Tukyali mu nnaku za Paasika oba Paasikali oba Easter abonze bamanyi twakava kati mu kisiibo ennaku z'omwezi 40 era mbakulisaayo mwenna bannaffe abasiibye mwebale nnyo mwebale ddala omanya Alhajji ngazo omunaddini ngamba buli lwosiiba nze buli lwensiiba ndabira ddala nga ndi kumpi ne Katonda era kyekigendererwa era ndabira ddala mu kusiiba kuno esala zange ziddibwamu nnyo ate era lw'olisiiba n'osiiba nga togegenyezza n'osiibira ddala kigenda kubeera waliwo abo bannaffe bagamba nanti ng'oli musiraamu abakyogera batya kancoge mundu wa bulijjo abakristo bagamba leero nze nsiibyeko kamutambuza ddembe kokka niye esigadde asigala alya olwosiibye kwe kugegenya bannaffe tubabuulira ekigambo kiri kyogegenya kye bayita okusiiba naye ng'ennyukuta ogyerebedde nti bamukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu kubanga abo bali kukusibwa. ne Isaaya 58 yakyogerako ng'esomesa omuntu bw'oba osiibya olina okubeera otya. Abamu basaba ne beesiiga evvu nikaba nti akabonero tuli mu kisi ako abatume be baakaleeta era tugamba nti ebyo byonna si kwebonereza olukwabanga kwebonereza
Niweesiige vvu. Ne ate kagamba ne ani omutume oyo mwerabidde bwe yajja. Yes. Kaakati Uziya omujjukira Uziya oyo Nate nyali akisiraamu. ate ategundeke gamu kakati Zakariya si musiraamu siri akisiraamu. Musa Daudi si Daudi ago ga Kingereza. Kaakati bebamulumiriza kakati Uziya ono kabaka ono Daudi yegomba muka Uziya naga nti Uziya oyo mumutwale mu lutalo mumutekere obusaale obunyokera ennyo. Kaakati nga kyayagala etteeka likukkiriza okuwasa nnamwandu naye nga tetowasa mukamusajja. Kaakati Uziya bw'afa ono n'atwala mukazi we gwe yali yeegombye. Kaakati Katonda n'amusindikira malayika n'agenda amulumirize naye yagenda mu ddoboozi ddungi. Kaakati mu kwogera okulungi kubanga ebintu birudde ebbanga kati gonzeza mu theology. Nanti budde tuli mu kusomesa nsi omuntu alina okusiba atya. Kaakati na ono malayika n'alumiriza ani? N'alumiriza Daudi nti Katonda yakunyigira gwe watwala watta Uziya n'otwala mukazi we. Kaakati n'ayuza omunagiro nga nze bwe n'ayuza ekkanzu yange ne yeesiiga evvu n'okusiiba n'agira ki? N'asiiba. Ako njagadde okugirayo abo basiigira kubanga tekyali kisiibo kiri ekiraga nti mwesiiga evvu naye erabika nga yekkakkanyiza yeerumya. Awo nno mpulidde ekagamba ako we yeesiigira evvu n'ayuza omunagiro gwe n'okusiiba n'agira ki? N'asiiba nga yeetonda eri Katonda. Yes. Kano n'olwekyo n'okusiiba kuno tekuliiko kwesiiga vvu. Twambala bulungi amakanzu gaffe ameeru bwe gati ne twekuba n'obuwoowo kubanga ate akawoowo awali akawoowo ejjiini teribeerawo. Ajo bwene kwa perfume ka weebale ejjiini tesa kunumba. Anti nze nabagamba nti mwe ekibalemesesa bwe butagendako mu ssabo okumanya ebitone bya Katonda n'ekitiibwa kya Katonda. Ejjiini gabeera mu ttooyi. Tiddemu ate ngendeko mu ssabo wali ngendeko ne mu lwakuyiga genda oyige pozi ngende neme obwongo wange bwobitegeere nenge ne mubikola. Ate oboge olibo yina obulwadde obukututeyo gwe genda olabe ebikolebwayo bayinza okuntwala emisinde ate wa teri dekagamba nti buli abagenda mu ssabo baba basamize. Family eyinza okugenda naye nga bonna si busamizi. Naye ate aji ku philosophy in the philosophical way ekigambo ssabo kyava mu kigambo kusaba. Essabiro. Yes. Naye ate fene tukiganda waza bakisoteninga kuyita ssabo nga kya bwono kiwanvu yakinaaba kizibu okwatula. Tweyongereyo ne kanja fena tubatumiddeko nyuma abalimi abale kutwagala tukyali ku programu yaffe eno nti Paasika kyeki kitegeeza ki okusiba kyeki kitegeeza ki aje okimanyi nakakitegeeza nti abamu lwaki kataddamu saala zaabwe gegeenya. So bw'oba osibanga musibire ddala mwerumye n'ennyukuta weeri wali mu Bayibuli nti bamukisa abo abalumwa enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu. Matayo 5. sijja muyita pastor sijja muyita reverend tukyali Alhajji twaliko naye awo nga tusoma course awo Bugema University twali fenna
tojjukira bena bagamba nga tuli mu chapo tibannange neewandiisizza naye bagenda kumpa wano naye nzijja tujja kubeera ffenna kaakati abaana abo abasoma theology ne babengano n'enduulu nanti bali bagala theological obadde basomesa nali muyizi naye nga ekyali kyenalaba bali kyebaatyamu omusajja ono ayinza okulalambaza abantu baffe nosomayo mangu myaka eki kaakati ne bankyusa theology ne simutwala olugenda kyusa system yabantu bawona Haji nga tutatu kumeza program efuna ko lwalero ekibuzo kyaffe ekisembayo nga tutatu okumbawumba Haji omuntu yali eyisiza atya mu Paasika eno season eno abantu beyise batya kaakati mbadde ndwanagana nnyo n'Abakristaayo kubanga n'eryo linnya teekeko lya abatume baali muteekako erya Kristo kiba mu kigambo to crucify yes okubamba ku misumaali absolutely I get your point okategedde kaakati wajja wenjawulo bbiri abakkiririza Yesu ne bagamba ffe tukkiririza mwoyo gwe baakomerera omusiramu kyatakkiriziganya nakyo yo musiramu agamba Yesu yagenda mu ggulu nga muno Katonda talaganyisangako n'atatuukiriza kuba Elijah yagenda mu ggulu ate lwaki Yesu yagenda Haji tugende mu maaso kaakati mbadde mbuuziza nti n'omuntu yali eyisiza atya mbadde nnwanagana nnyo n'Abakristaayo ennaku zino ezoogeribwako nga za Katonda baziwe ekitiibwa era kizifaanane gwe okiraba mu bikujjuko bya Paasika bino mwe muli ayetegese okuweerako munno akatwa mwe muli ayetegese munno okumutema ejjambiya tulaba nga ate olunaku oba oluwetamu n'oluzza ku sitaani Lucifer oli ni lunaku lwa kusinza lwa bwetowaza eri Katonda lwa byasabwa nembeera mu maka gammwe bulungi kaakati ate gwe opulaaningirako okutta ku munno tolaawe mutukulisa mukulike Paasika nali ku lutalo kigambo kyo kwe kiva kuba nga bakuwa katwa nemugenda natwalabako ono omusajja ono omulabirizi ow'ennamirembe ku Christmas kwenyini towards Christmas nga bine mukaga ndowooza ndibamuluma kumukuba mu kkanisa onennamirembe kituufu abamu wallahi abamu tubakulise mukulekeze Paasika oba olaba wagiyiseemu tebakwadde katwa tebakutaddeko olubale Katonda tusaasire enembera gye tulimu eggweko kale no n'olwekyo eyo entambula entuufu omuntu gye yandyeyisizaamu mu nnaku zino bw'abanga aziwaddeyo eri Katonda amiina y'omusumba ate nga Haji abulidde ensi Reverend Bishop ezo zonna titles zizo zange nange emikono gyange namba tumiddeko nnyo mwebale nnyo ate mbasaba ekituufu nti tulina okweyisa bulungi ate Haji ekisinga okumalako pulaani Paasika tugenda mu church oluva mu church bempa mabaala webali nnyo abenzi nobonzi ne butandika abakyala ne banoba nkugambye ababbi ne batandika kwe kuno okugeegenya kakati gwogeegenya Katonda n'ebikolwa n'obigeegenya oyambadde onokedde ogenze kusaba ate bw'ovaayo gwogenda okutega gwona okuba akasaala ekiro noba olusi nolaba mu church yazze kati nze church service ya saawa 3 gwe nogisabako saawa mu kitundu odde wakobbe mikwano gya bannaffe mwise bulungi kino ekiseera kwegamba bwe tukola ebikolwa bino ebibi tuba kufa Kristo tugamba tuba tumuzaayo ku musaalaba ddala Lucifer aba akyakola omulimu gwe ye omusiraamu n'agamba ye gyali bannange Haji osomesa ekituufu Haji tusima ebigambo ebikuvaamu kuba tebyamba ffeffekka mpozi akalala kotombuuzizza neyanza kabuuza nze okambuuze kaakati Yesu bwe yajja yassa ekitiibwa mu lunaku lwa Sabbaato
lwe lw'omukaaga. Era ennaku ze zonna kubanga yabuulirira emyaka esatu, ennaku ze zonna ng'olunaku lwa Ssabbaatu balukwata era balussaamu ekitiibwa. Bw'amala okufa n'azuukira ku lunaku olusooka mu Ssabbiiti, abatume ne bakyusa olwayomu Sabuti olunaku lwa Ssabbaatu. Ssabbaati 7. Ssabbaatu olunaku olw'omusanvu. Awo tuli mu Lwarabu. Lwe Luyudaaya. Okiraba? Kaakati ne badda ku lunaku abatume ne bazzaawo olunaku olwa Sande olw'enkya. Kubanga okategedde bulungi olunaku olusooka mu Ssabbiiti olw'omusanvu ate lwa musanvu ate lwe lusooka. Kaakati bw'obanga obala otandika Sande, balaza, lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga. So bw'obala ng'ova wano ku lusooka ojja kuddayo osange ku lw'omukaaga nga lwe lunaku olw'omusanvu. Bw'ebeera Mande lumu bitabula ebintu bino. Bw'ebeera Sande lwe lunaku olusooka mu Ssabbiiti. Kale lumu. Balaza lwakubiri, ku lwokubiri lwakusatu, ku lwokusatu lwakuna, ku lwokutaano lwamukaaga, ku lw'omukaaga Sande z'ennaku omusanvu. Kati awo n'okigamba omwana what's the first day in the week? Ti Sande. Ate Mande n'ogamba lubeere lwakubiri. Oba tabula butabuzi nsi. Anti batukyamiza banga gwamu. Nze nkugambye nti mu AD 2 mwana bwezi ky'okutuuka ku 3 okweyongerawo. Obusatu obwajjera okuteekateeka ebyo. Akati n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe na tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebale kutwagala ate mwekumire ku mpeo zaffe. Keep subscribing to programs zaffe zino zonna. Tumaliriza programu yaffe Haji sibula abatulaba abantu twagalize East ennungi nankwadde ogwamma abasaamu kutema butemi nnyama kulya naye ate kineewunyisa Haji nti no mu Busiramu bwemba muva mu kisiibo mutema ennyama ne mugabula kyalo kiramba Abakristayo batuli bakoddo ffe tetugabula. Anti eri originality y'eddiini gye baageraza si yaayo. Buno Obusiraamu obwajja bonna abo baana Bayudaaya bawano ba mu Yerusaalemi. Twalikoze nga kiki kugabula diisa ne kweno kati obanga toli weeri wa Basiraamu naawe genda odduukirira abanaku obaliise. Abasamwe mutusingira omukisa sanga Haji sewa ina palisi namba fa Kristayo palisi eri mu kigo kiramba kirimu fenna nate nga Haji akina muntu omu kicho ne Bible yakyogera nti na wangayo nawo banga omukisa. Yes, emmeme neegabagabanga eneegejjanga kwe kugejja kwa Haji tuve wano banafa akumata 10 mpeera yoyo Haji abadde atusomesa nga tulaba nti nno tulina okweyisa tutya mu kinaku z'ekisiibo, tulina okutambula tutya, tulina okulya tutya. Bannaffe mugabire ku abo abantu nakwadde kiri mu Busiraamu nti bwe batera okugabula abantu ne baba ku kyokulya. Naffe Abakristaayo ku lunaku bwe luti tambulako nnyo ku street waako bannaffe abatalina kye balya, banneighbour batasobodde okufuna kanyama musharinge mugabane yememe neegabagabanga eneegejjanga mujja kugejjanga Haji wamu nange. Akarishi media mwebale nnyo amune Flashlight Channel Uganda amune Point Media twatumiddeko mwebale nnyo tukomya no kulwalero program fwe komye nga twebuuza Easter chechi aja atunyonyoddemukko tulina okweyisa tutya mu kitegedde bannange okuva mu kisiibo temuddayo okuzza Yesu ku nkomerero. Lwaki tuvaano Haji kyekyo nyine sibula batulaba bannafulasi bannange mwenna njagala mukitegeere teri Katonda mulala yenna Katonda ali omu mu Baebulaniya mu Basuuli mu Bafeso mu Bazadokiya ne Basamaliya by'omu atagenda kukyuka emirembe n'emirembe. Gano makubo gajja ne gatuvaamu ne gawamatuka mu kintu nga ggwe kitabo bwe yakuzaala n'ozaala abaana 6 olujja olwo lubamu famire 6
nga gwoli wa musanvu neya taatawo ya munaana okugenda okukakkanana oba ne bazaala ne mukola ekyalo ne mukola eggwanga. Kaakati nno n'eddiini bwe yajja entegeeragana yaayo yakyuka buli ggwanga. Era olaffe naffe mu Basiraamu tulina abatuyita Abashiya abalowooza nti malayika Gabudyeri yakyusa obubaka mu kifo ky'okubussa eri Ali n'ebutwala ewa Muhammadi. Bagamba nti shi Ali nti abawagizi ba Ali bobuli abo Abayiraani baani tebiriyeko wammwe yokka. Kaakati nammwe kaakati bw'obanga okitunudde nti kanisa yatambula bumu naye mwaka gw'1453 ekkanisa y'e Roma n'evaamu ekibajja ekirala kye bayita ekyaba Anglican. Abo ba Anglican be Bangereza, Abaprotestanti abapoto. Kaakati abajeemu abo ne bava ku paapa n'abakolimira nti bajeemu. Naye balina ensonga ez'abakwatako ez'abalemesa. Gwe tolaba by'osanga mu Kereziya nga mu kkanisa y'Abasevenisi tebiriyo, nga bw'ogenda mu kkanisa y'Abangalikani tebiriyo, bw'ogenda mu kkanisa y'Abalokole tebiriyo. Gamba nga ebifaananyi mwewammwe sirabanga ku kifaananyi kya Mariyamu, sirabanga ku kifaananyi kya Yusufu. Ate byaki kaakati ate erijja ebiri. Kaakati bano Abangalikani Abangereza ne bagamba ate boddamu mu kyamateeka ojja kisisinktagananga tosinzanga ekifaananyi tokivuunamiranga wansi ku ttaka nenkwadde nga kiri mu mazzi kaakati ate gwe bw'okiteeka wano omuntu juzi nalabaawo mbadde ensonga wali ku TV yange nga tuli wabweru kaakati ng'olya age asaba ali wabweru awali ekifaananyi kya Bikira Maria ng'asaba. Naye bano bantu bwe bakibumba ne bakiteekawo, okitegedde? Kaakati ku bwo ekyo ne Katonda yali asaba aluwa. Aje betukomawo tujja kwogera ku eyo point kuba tulabyeko abasinza ebifaananyi batusinga ssente. Asinza kitya kiteekawo nga Katonda waakyo atusinga ssente. Ngenda kusomesa Katonda bw'ayawula ensi n'eggulu. Oyo ataligabana mu ggulu obugagga bwabusanga ku nsi. Tuvuddewo. Akumata 13 tuyanzigimale kutwagala ate nateemwera.